Lwe baatandika ne balooya baabwe batutambulizza ku bulimba n'obukumpanya, naye nga famire naffe tulemeddeko titujja kuva ku nsonga eno okutuukira ddala nga ewedde. Ne bwe kinaaba giwaaba, musango guno guwaaba mu International Court, nja kuguwaabayo singa gavumenti ya Uganda yongera okubeera nga tempa bwenkanya ku nsonga eno. Naye ne lesoni y'amaanyi nnyo okugina emisango egy'amaanyi. Ekintu ekipazolinga bannayuganda bonna beebuuza, abajulizi abasoba mu 13 bawa batya obujulizi ku mutemu ono n'asigala ng'awoza ava bweru? Kyekyo kyokka. Era ndowooza we should have a serious debate ku bbeero kaakati ku misango gino egya Naggomola. Abajulizi abasoba mu 13 ne bawa obujulizi obupiininga omutemu n'asigala ng'ava bweru n'ayanjula n'akola embaga. Chances ziri nti ne mu ggwanga yadduseemu dda, kubanga situlina bukakafu nti mu ggwanga akola timwali. Kibi nnyo, era nze kati ndabye lwaki abantu aba bulijjo balizootinze ku mob justice. Abantu kasita batalaba mazima, abantu kasita batalaba justice mu bulamu bwabwe, tebaba na option okujjako okwekolamu omulimo ne batuusa obulabe ku batemu. Yet there is court. But also, I informed court through documentary evidence that he had COVID-19. And if he has COVID-19, being a medical doctor himself, it would be very careless of him to appear in public with COVID-19. I'm not saying that's the reason why he's not here. I'm just saying that I'm also thinking, as a person who has heard about science, that if you have COVID-19, you isolate. So I don't know whether he's isolating. I don't know whether he has absconded. I'm also looking for him. He's not answering. I mean, it is off. So we're just trying to look for him. There's an arrest warrant. We have a Ugandan police force that's very competent. I think they should also work hard to get him and arrest him. We're also part of Uganda. This is Uganda.